Yes, yes, Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ, the living God. Praise God so much. Thank God for the gift of life. Give him glory. Thank the Father. Even if expression, my sister and brother, give God glory. Assalamu alaikum. Thank you. I love you all. God bless you. Whatever you have, more blessing. Banange bana Uganda bakomre. Tambula video no bo yagala kuta wotagala taginga wale wo muchaja bapita ku Umaluseka South Africa brother sembera wanu Leero Joyce wa Bobby Northern Uganda jango wulde siru yange Leero Umaluseka brother today is yo bakomre people power, our power. Abana ba Uganda. Just again a mass of mutwe abana ba Uganda mo people power. Ono bukede bienda bukede. Last time me I joined the TikTok on a 6-man by headman only. Hey, Bobby Young, I feed it to how about food the bawa mukomera. Oh, Bobby Young, oh, Bobby Young. Oh, kapere, bayagala kumweko kapere lotwa, bayagala kumweko kapere lotwa. Patuija, go atwala ko lotwa ku Bobby Wine. Oh, patuija on. Walwa patuija, patuija wana izunga kone viria bafu umutwe. Hey. Today. Bayagala ko kibinati musala ya Bobby Wine no mwana ni subi Umaluseka igoli mu South Africa Bobby Wine ali mu Uganda izali mu Saudi Umaluseka the world is already changed wala bako tramatandika kugoba ka abantu bulumutade waka you go back to your country. Uganda is our home. Uganda is our home, our motherland. Uganda. Even if it's bad about his word, we have to cover the name for our country, not too much. We know it's bad, but we have to cover. We talk, all of us, we talk, even me, I talk. I know it's bad. To Kabinga, isi wafe. Sawazino. Maybe by tomorrow. But South Africa, bagay blue Uganda, you're not there mu Uganda. South Africa, bere mu Uganda. Congo, bere Congo, Rwanda, bere Rwanda. America, bere America. Uganda kuduka wa bazala ko mu Uganda Umaluseka igwe ni family yo yona limu South Africa teri muto sigala ko mu Uganda uyagala Bobby Wine agoyinga wana abana be ni family ya agoyinga wa Bobby Wine mwana wa Uganda Umaluseka sawa zino mwaka ono lozira gena chijude abasiru bona today waka ona fana muchoke yongar ko chijime ya zira pena we are coming ho kama katonda Umaluseka TikTok si engulu TikTok is not the end of our life oba nonya content oba nonya bichi Umaluseka, if somebody want to do something wrong, he cannot tell about her. Oba muta yagala kukola ko chibiku mutu tagamba. Umaluseka anagamba negwe. Oba ulina connection. Umaluseka, I'm not believing you. I don't care about how many years you have been in people power. Let me talk behalf of me. Umaluseka kendere ko muliro ya kuyogera igoli musa Muganda. Are you a witch doctor? Umaluseka mukama yekaba manyi Bobby Wine. Since the mother for Bobby Wine got pregnant, that day up to now, God is the one keeping Bobby Wine. Nobody else. God.
Si Gwesi is a si musala ya Bobby Wine neda. God is the one keeping them. The time Bobby Wine got married with Bobby, God is the one connecting them. Obagwe oli kojaya Bobby Wine. Obagwe yatata wagwe oli tata Bobby Wine. Obagwe oli mama Bobby Wine. Kendera komu Leero ya kuyogera siru. There is nothing will happen. Lwaki utisinga abantu bodo. Sawa zino Bobby Wine alaba ko video ne family ye. Mutima agenda kufunya ko pressure ya bwere. The woman is going to be scared seriously. Kiseka, give us the evidence. Ono this thing ya kusiru ya ba ono security a lot, but security a lot. Hey. Ojakumanya. Security a lot agana ko latinga mulunji. Ono yako yogera buluchintu yonamu. If you don't want someone, you better leave. Oba tagala muleke. Don't na ko linya ya mutu nyonyo. Ana yagala ukibinati nga muchale ya Bobby Wine. Uyabagala Bobby Wine agende wane family ye. Adusewa. Sawa zimbaga bulumuta bere mu country ye. Bagendewa. Bakomure. Neda. No. Too much. Too much. Propaganda too much. I canceling any power of the darkness, the plan against Bobby Wine and the family. There is nothing is going to happen in Jesus' name. God continue to protect Bobby Wine. You are the one who know him, Papa. God is the one who created Bobby Wine. Continue to be with Bobby Wine and the family. Protect him, my Father. Be with him forever and ever. Everywhere Bobby Wine is going, I cover Bobby Wine with the blood of Jesus Christ. I cover him with the family with the blood of Jesus Christ. I cover the home for Bobby Wine with the blood of Jesus Christ. There is no any plan against Bobby Wine will come. Even if they want to do something, what? There's no anyone who is going to stop apart from God. God love Bobby Wine. There's nothing is going to happen. Mukama yekaba manyi Bobby Wine asinga kugwe. Mukama yeka. I put Bobby Wine in front of God. You are all about us. There's no other God than God. God protect Bobby. Keep him. Be with him wherever he's going. Be with him. Honor you, my Father. I surrender him into your hand. Always I surrender him into your hand. Don't let the enemies to get the way to pass. Honor you, my Father. Protect him. Keep him until the end of the day. You know him more than. Thank you, my Father. Be ready for voting at Chagulanyi 2026. Alikumbi. Tulone Bobby Wine. Tuwe yoko yogera ko siru ba comrade. Neda. We have to respect people. No. No, neda. If we love Bobby with all our heart. Not ko yogera ko neda mukwano. Wali musa mugana wali chi. Tulawe ko Bobby. Don't be like a woman. Wo nywede katigitiga wo nywachi. Neda mukwano. Amanye bapete. For me, if I hear something about Bobby Wine,
siri bulungi naye guno gotwaye gwe amatulina okugukola paka nga tununudde ensi yaffe regardless we move. So bingi ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo wakati wa Congo ne Rwanda era bangi buli omu abitaputa lulwe buli omu abitaputanga wasanze naye nabagamba don't compare our notes with anyone. Byolabye eyo bireke eyo. Then ekituufu kye kino ekiri mu ggwanga lya Congo eyo gye mulaba nabagamba ekintu kino gye kigenda okuggwera. Museveni ne Kagame tebali ku ntebe. Nkiddamu kino ekintu okuggwa Museveni ne Kagame tebali ku ntebe. Lwaki? The very masters who created these beasts ebbiri gye bayita Kagame ne Museveni bennyini bebaagala ozisaanyaawo. Beast ebbiri ezitinkudde East African region ne African region yonna abazi creating bebaagala ozisaanyaawo. Yensonga lwaki mbagamba ti luno olutalo we luggwera Museveni ne Kagame bagenda kuba tebali ku ntebe. Era ye Museveni already gundi yatandise ddo yakyo bula mwamulabye nga ejjo nabakoledde video yasinkanye ambassador wa America no wa Bungereza omulundi gumu waliyo kirabyeko nagamba ali togedde ku shared interests za America ne Uganda togedde ku shared interests za Bungereza ne Uganda at the same time nabagamba the battle is de-dollarization okitegera naye wotunulya ekintu kino ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo nabagambye Congo eno babadde baagala kulabisa Kagame under Rwanda process Tshisekedi yagamba nti Kagame yali emabega ga M23. Kagame ekintu kyazenga yeewakana okitegeera abadde nga akyewakana naye nga Tshisekedi akiprovinga. Tshisekedi had to prove a point nti bulijjo kyayogera kye kituufu. Already ensi yonna ekimanyi nti kati Kagame yali emabega ga M23. Katusoke tuve ku bigambo bya Kagame kubanga Samei Ruto yayise Rwanda process eno yazeemu n'agiyita mu 48 hours. Tshisekedi yaganye okugendayo. Lwaki? Katusoke tuwulize ebigambo bya Kagame. Bwe tumala okuwuliza ebigambo bya Kagame then nzije tweyongereyo. Nkubuulire lwaki ensolo ku kizigo kweri. It's not Rwanda that killed the summit. It's actually DRC. In fact, up to a point I got tired of going. We have meetings in Nairobi, I was always present. We have meetings in Rwanda, I was always present. We have, wherever there were meetings to discuss how to end this problem, Rwanda was present. But in the end, even now as we speak, the importance is not ending the problem, the importance is in the process. We have to have results built on addressing the root causes. Mwami oyo gwe mulabye ayogera yeyawambye Goma era Abanyarwanda ne ba proxies ba Museveni ba celebrating nnyo Kagame awamani naye ate essaawa eno yali mu kwewozaako. Lwaki omuntu awambye tabeera mu celebration ate n'abeera mu kwewozaako? Process eyo gyayogerako bagita Rwanda process gyayogerako gyabadde balina okugenda mu ggwanga lya Kenya basisinkane naye nabagamba eno process bagisazaamu. It was so foolish of Samei Ruto okuddamu okuyita ate Rwanda process. Samei Ruto kye yandikoze yandigambye mujje muteese wabeerewo emirembe naye Ruto ke yayise Rwanda process Tshisekedi era nange nabadde simusuubira Tshisekedi kugendayo kubanga eno process ne Ruto baagimujja mudda. Luli amagye we gagendayo ne galyamu Tshisekedi olukwe n'aleeta sadaka okitegeera. Process eno Kagame Ruto ne bagimujjako. Omuntu yabadde alina okuyita process eno bamuyita Lorenko naye ate owa Angola naye ate process eno already bakola ki bagisazaamu. Kakati Samei Ruto leero oyimirirwa wa n'otugamba nti nno oyise Rwanda process gy'otavunaanyizibwako. So Tshisekedi yamugambe sijja kujjayo. Kati ky'obola Kagame waneeno ali mu kwewozaako yeebuzaabuza ng'afukaana aba. Akasajja kano kamanyi ekigenda okuddako kakimanyi. 1 yasaaba South Africa yasa amagye ga South Africa 10. Kakati Malema n'aba South Africa bataddelwa amafosa ku pressure bamugamba twagala justice ku lw'abantu baffe abattiddwa. Weeri nga sinnajja waneno ku kino eky'Amerika ekya de-dollarization ngenda balaga Kagame biki bye yakoze ebimutadde ku pressure essaawa eno. Gwali mu Rwanda essaawa eno woba osobola weeseetule nkiddamu. Woba oli mu ggwanga lya Rwanda weeseetule nga kikyalinze wentu we mbagamba ebintu byange n'ensirika nga bamumulowooza foreign policy nabagamba ekintu kyenkola nkimanyi nnyo okitegeera. Woba oli mu Rwanda essaawa eno weeseetule. South Africa eyina okusasula Rwanda ku kye yakoze abasirikale baye 13 aba South Africa bataddirwa amafosa ku pressure nga bakulemberwa Julius Malema okitegeera ekyo kimu. Era Kagame ayingidde mu bigambo mutalo w'ebigambo n'aba South Africa egenda mulumba. Then number 2
South Africa waliwo eddaame lya Nelson Mandela nabagamba Nelson Mandela is one of the respected people mu ggwanga erya South Africa. Nelson Mandela mwaka gwa 1995 yaleka eddaame oba endagaano egamba nti singa Rwanda kiprovingibwa nti nno yeri emabega g'okutinkula emirembe egiri mu Congo ne wabeeranga taliiwo South Africa kyegenda okukola naye awumula emirembe egenda kulumba Rwanda direct. South Africa eyina okulumba Rwanda direct. Ramaphosa anaateeka eddaame lya Nelson Mandela mu nkola oba agenda kunyooma ekitiibwa kya Nelson Mandela. Let us wait and see. Eno gundi yajogera mwaka gwa 1995 mukebere eddaame lya Nelson Mandela ng'akyogera. One of the factors. 2. Sadaka eyina endagaano egamba an attack on one of us is an attack on all of us. Rwanda wano mukayisinganyo k'ebikompola basaba South Africa. Kitegeeza ose amagye ga Sadaka walumbye Sadaka yonna. Kati Sadaka yonna eyina okusasula. Kitegeera. Number 3, these are the mistakes Kagame ze yakoze zagenda okwejjusa. Ba machineries abakwatiddwa mu ggwanga lya Congo nabagayi ba machineries tebalwanye. Bawanise ne bateeka wansi ebyokulwanyisa. Eno teke gye bakoze yabadde yakulabisa Kagame ku provingansi. Kisekedi ayina ba machineries abasoba mu 13 ne bakugamba bakuteko 250 be bakutte. Naye Kisekedi ayina ba machineries abawera 13 abalina mu ggwanga lya Congo abalina. Wabula ate obusiru bwe yakoze yabayisiza Rwanda era muntu abalabe munamawulire omunga amugamba oba Rwanda tebirimu lwaki abantu bano batwala mu ggwanga lya Rwanda nga talina answers. Amagye ga Congo agakwatiddwa bagatutte Rwanda ezo nazo errors Kagame ze yakoze zayinako consequence zagenda okusasulira. Okitegeera. Then number 3 nga tukomye waneno mu process. Under Rwanda process Ruto gye yayise is a hypocrite era Ruto naye agenda kisasulira nabagaba na America. Kuluno amaanyi tebaga wa Samei Ruto agalina olw'ensonga nti president wa Kenya naye amaanyi geerina baga wa Kenya non-US NATO ally is Kenya not Samei Ruto agalina kati olw'okubanga ye president naye si agasalirawo. Kakati we tuba tuzeeyo tulina essaawa eno tugenda ku activating Nairobi process nabagambye tagivunaanyizibwako. Uhuru Kenyatta gwe tulina okulinda ekimuvaamu. Uhuru Kenyatta alagira East African Regional Forces okulumba Rwanda oba is going to back off. Kisekedi ebintu byakyalinze kati essaawa eno tulabe ekiddako. Okitegeera. 1. Twetaaga ekigambo kya Uhuru Kenyatta nga yakulira Nairobi process tukyakirinze. Number 2. Twetaaga Sadaka egenda kutuula komiti yayo n'okusalawo. Wabula UN n'ebisigadde byonna byagambye Kagame jayo amajjeego ku ttaka lya Congo. Jayo amajjeego ku ttaka lya Congo. Nono kamba buli ekintu kimu nze tunulya abantu bakyali ba NRM nenga abantu bakyali basiru. Goma gye bawambye sigwe mulungi ogusoso giwamba. Goma bagiwambako mu mwaka gwa 2012 bagiwamba. Ne by then obutawulo no BRICS right lunakola kite lunatandika Division of African Territory right lunatandika. Oshegera. Naye kakati buli kimu kiri ku kamera. President yabagamba teekawo kamera. Kati Kisekedi kyakoze Kagame. So Kagame agenda kwegaana atya. Talina wagenda kwegaanira. Kitegeeza ki? Leero Rwanda ina 95% chances okuwa. You are only going to use 5% ukaje mulina abanyarwanda okuwona okubwa. Naye 95% chances zigenda mugenda kuba ensonga lwaki owulidde ne Uganda egamba mbu egenda kutwala amagye ga UPDF mu ggwanga lya Congo okujja na Uganda bali stake naye nga tukimanyi nti balimba. Bwe bagende Sudani baavaayo ayagala kunyweza waneeno kulaba nti bongezaako enforcement kuba ekijja bakimanyi. Kati Museveni alina okukola ki alina okugenda okuwa Kagame backup. Ekyo kye mbagambye nti luno we luggwera Museveni ne Kagame bagenda kuba naye ate bo focus yawe erinnya ku Kagame lwaki Kagame yakabba akalu ate talina opponent wa amaanyi asobola kujja kukola ki overthrowing Kagame. Kakati kino eky'Congo bagirabanga opportunity okuba Kagame. Bo bagiraba bagagikozesanga opportunity. Naye Museveni basobola omukubira mu kalulu human rights senga zikwatako nakugaye gwe muna Uganda senga onaasituka ogenda ku activating ekintu kye bayita human rights. Senga jana abakuba Museveni agenda kuba naye ate Museveni ye mulaba atandise okuteekawo peaceful measures. Ye mulaba nze nganza according to me amanyi foreign policy ndaba Museveni atandise okuteekawo peaceful measures okutentebe eno eya Uganda naye simanyi Congo wano ne Rwanda kyekiddako naye nga kye kimanya nti Kagame ye chances ze za kubwa Omumerika n'Omungereza okuterera mu East Africa okubalina okakasa nti Museveni ne Kagame tebaliwo olutalo baluyita de-dollarization the battle for African minerals lwe lugenda maaso okitegeera. So the only menace eriwo eyeetandingidde against its monsters oba creators baakyo waliwo Kagame ne Museveni nabagamba olutalo luno we luggwera Uganda is going to be free. Rwanda
wekataligirya naye egenda kubeera free naye luno olutalo lwetaaga